Abasajja ab'omulembe guno balala nnyo. Ami abaffe nga Sheikh Musa tebaleka baweddemu mu nsi. Musibye mutya na mukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu. Leero tuzukukidde ku post ya Hajat the beautiful. Naize post ya Hajat eyongedde oku-inspiring. I don't know why. Kansubire n'abakyala balala mulina ekyokuyiga kimuyize. Bw'obeera mu bufumbo n'ogezaako totuula lw'abaana. Bw'ogezaako ekimala vaayo genda ogezeeko ekintu ekirala. You deserve better. Naye olaba n'abakyala kye nsobola obbagamba. Bw'ofunanga omuntu n'otandika olaba red flags obuteemalira nnyo budde, it's better you let go n'otandika ekintu ekipya. Because bwe nsomye mu post ya Hajat agambe I saw red flags n'azignoringa. Bw'obeera n'omusajja n'olaba red flags badiya duka misinde. Ate Hajat kino ky'okoze oyongedde okuwa abakyala obuvumu ova mu bufumbo nga awulira obufumbo tebukola. Okitegeera. Because abakazi bangi bali eyo mu bufumbo n'akola ntya bananda babate okusingira ddala abakyala bali mu limelight. Obeera n'omusajja n'akuba omusajja n'akola biki naye ng'olina mukali amidie n'akuleeta mukwano. You deserve better. Bw'olaba nga tekiwakinga out vaayo. Abasajja gye bali abali willing okwagala era Hajat fe weetuli tugenda beera mabegawo era mu byengendo tadde nkyabagamba musaala zengendo banga nsabira Hajat kulu wange Mukama akuwa omusajja alinga owe wange. Ogenda kufuna emirembe, ogenda funa kawite, ogenda kweyagala era nsaba Mukama oyawulire Saala akuwa omusajja ngowe wange. Abali mu comment section mugambe alhamdulillah. Katike munyige omanyi mwe bibanyiza bitono nnyo. Naye katusabe Mukama akuwa omusajja alinga owe wange because nze mama wange anjagadde. Mama wange anjagadde, omama wange tanjuza, omama wange ampa ekitiibwa, omama wange amprotectinga. Byebyo ebintu abakyala bye tunoonya mu bufumbo oba mu relationship. So Hajat fe weetuli naawe abakyala bali mu bufumbo nga mbadde mutya okutakinga another step. So tunulira Hajat and you get inspired over mu relationship oba over mu bufumbo obutaworking out. You get it. If you don't get it, forget about it. Yoyo musajja do. Naye ngado ngezeko mu comment section ya post yange abantu batandika mbona mukasonoonya kantu mukwano kakantu kale ko sikalina ko buzibu ne bwemba nkafunye nesiri mukanoonya Hajat mukwano gwange akantu ko bwaba akatuwadde alhamdulillah Hajat abagadde omwezi naye nanango mukwano mulekerawe ebigambo ebiyitirivu. Ndowooza leero mukitegedde si buli mukyala oba bakadama nga ye mutuvuma abali ku kyento obufumbo buba bwagaana. Ebiseera ebisinga abantu obeera n'omusajja naye nga byakola tobitegeera ne woosalawo n'ogamba ye nfaaki n'omusajja gwe sitaakula naye n'ogenda ku kyeyo baddiya. Naye si nti obufumbo buba bwalema abantu. Ndowooza example kati mugirabire ku Hajat Kulthum. Hajat Kulthum abaddewo ng'ayirawo omwami we omubiri alwanye entalo zonna eza media mbadde muziraba naye atuuse n'awanika.